Ebirala. Kabata tewabira bye wasenga asidi. Nabiraba. Mukwano nze singa kyakole mama wange kati nga mutya coach. Byotya. Ebiriwa. Ai ekyo never. Ekyo tokirowoza nako yadde waba yagala kati apostinge. Tokisanga na munkola ng'otya simanyi bajja kulaga mama oba mulage. Balaga balema onyumya balamu. Yani yabagamba ati okutunda amanda. Musanga badanga kenyini kama kwogera wano TikTok wa mwerango mulimo omukulu nali tunda manda. Gukutujja. Ayi ebirala. Omutima gukutujja. Ebiriwa. Mukwano ne bamulira bana nyinga nyinga musaba ngenda kwebaza bajjajjo olw'obulamu n'obuwangasi bwe bampadde mukwano nze batali kiyinza kumenya. Never. Todanga naye ogamba gwe naleta simanyi mama washati yatunda amanda pressure zijjamu kubazimuddemu ekyo tebakulyanga binusu. What are you saying? Baleta malalo onyumya balamu. Simanyi ng'olitya bajaleta nyumba ya mama oteliko plaster. Mama wange nakugamba ko nti ze najja kusheyokolera mama mukubira plaster. Gwe genda ogikube. Gamba kubyayo mukose myaka n'emyaka. Ojimbira oti omuntu enyumba nga gwe olina katanda just wewe kyusiso obusiru obukuli oli mawube. Okota milioni 3 gawanda omuntu nenteekamu gipusamu. Nga gwosula mukazigo. Omuntu wange gukola bulungi nga asenyimirira nawe eti era mbu nkuwagire nti wakola bulungi. Atakazigo kanyoko. Oli mawube. Oli kimawube. Oyambala engoye za 2500 sente zokwata okuwa abantu bakitofuna mu bintu etegera asiba ku live azina yebejjula kati nawe oyagala naye bakulikodingeko ne Salma wekka Salima olimba sobola kuyimirira na mawube kabata nakugambidde wodda nti ze sija kuyimirira na zolo sobola kwata sente doziwa muntu nga wave wamu okujja ku kyeyongoze ekola milioni 3.5 ng'okwata oziwa muntu milioni 3.5 ng'ozikwata oziwa omuntu ngodda kuno bali kakabirira abantu Kabata kati awobone yeli ya sente bana comment section mukolereko ku bantu onenye ya wayo sente obonenya eyaziya kubona babiri onenya apangisa gwe ya wa sente yazimba namukolera plaster buli kimu obonenyani eyaziwayo gwe nenya onenyani mazima ddala amangu akotuza n'okubagira enyumba bajjeko ekisengo oteekemu omwana wo Mbwe nyumba bajijeka ekisenge batekemu akatanda ko mwana wange kati gwe wali olaga wasidi ko mwana okumulunza. Neba nanga bana ba media temuli serious. You are not serious anymore. Olunza omwana nga nawe woli. Mufunze muchala wali omufude kadama labiriro omwana wozaga boziga mugonana gawulide nga tegakata galinga matako. Nze sobola kuyimirira n'omuntu yakwata omwana ati amugabire ku mukwano gwa bere naye nga nawe woli oli mulamu. Gwoli mulamu tofanga to studio omwana omuwa omuntu kyabere naye. Gwe wali olanga okuwayo mwana. Kwazi biro na mumuwa. Nenga byabandi bituufu. Kati gwe ne bagamba byayogedde biba bituufu oli byayogera byonna. Okwata omwana wo muweeyo nga nawe kenyiri nyine wali wogamba byayogera byonna biba bituufu. Chibi ne betulimu. Ate kabata ne kino kankyogere nga ndi mu kamera. Ayagala sente ampata ayagala abirike kubasibya mpaka. Nze kubanga sidiringira nnyo mu bintu bya bwerere kabata nawe omanyi bulungi sikyo. Musimu oberenga gawanda kuiga Sharifu omugambe byonna binakusibirako mbimenyewo ate tugenda kukwata kumpakote ka mazimu kamoga wandule ku Sharifu nga muri wano musimu bwe muti ogambe byonna binakulamirizako mmanyewo endagaano mwaba tebaje agente teyitoze tanulagera sikaze ndoge omuntu eyasiranye omuntu ereri eddagala aina kufuna mazi nagasamu kama mu kikopo nagamuwandulira mu face namugambe endagaano njimenyemu otyo adesadi yagwata siranye abantu babiige otya nze sisiranya naye bansomesa n'enjiga. Kozo gambe muyine emiti. Tumanyi okuloga kiri kimu tugamba bugambi nti bino byansi. Nafe tumanyi. Kati agenze tamusonyiye katuna agenda sigaze eddogo. Asi yataloganga kuyiga. Newe bakuloga tebyamukwata. Ali katika bataka nkuweza abasiramu fore yavuma abasiramu mu kisibo nga musiramu yalika abikoli mu binjiga. Ngata ne nkugamba sako omwesiga mukozesa agende ewa kibijigi ne nkugamba sako omwesiga
mukozesa agende ewa Kibijigira muteremu gipsamu era sakuni tumuteeka kula netumuteeka ku koolo n'Ekibijigiri nga kwali naawe nga kooli ne Saku nga kwali simu nagiriko netusindika Saka ewa Kibijigiri n'ateekamu gipsamu n'ensasula byonna obimanyi kati mwali mwekwana n'oyo omukulu yali just mukwano gwa sweet Sarah Nambi sweet Sarah Nambi, how are you sweet Sarah Nambi? Welcome. Mukube live eno olugalo twatandise dda twatandise ku nsonga za Salima ne mikwano gye yayomba nabo eggulu. Salima yayogedde side ye yonna n'agimalayo, twadde tetunafuna chance kulira side ye yonna n'agimalayo. Mugikuba olugalo screen eno. Ghost Empire ogamba otya? Ghost Empire ennaku zino yeepima. Simanyi kikyatuukawo wakati wa Salima ne Rama Wonders kuba nze saaliyo. Nange nabisanganga kuno ebiseera ebyo nali TikTok muto naye kati nakula. Ebiseera ebyo nali TikTok muto naye kati nakula. Abantu bagamba ba TikTok abato twali ba TikTok abato naye kati tuli ba TikTok abakulu era tutuula kakiiko k'aba TikTok abakulu ne tuwa endowooza yaffe okusinziira bwe tulaba ebintu. Tappinga screen eno si ya nnyoko. Bw'ondaba ng'onsindikidde komenti n'ombuuza ne sitakuddamu ng'omanya tolina kyongattako. Tolina kyongattako kati mugamba mutya. Ndabyeko kulova mazzi nati ya kulova B kitegeeza mizi. Kulova mazzi wange ogamba otya kulova mazzi. Sarah Nambi, how are you doing Sarah Nambi? Smart Media ogamba otya. Shadia the CEO. Salima Owekata, Leze Celebrity Matako. Babulo ogamba otya. Uncle Gadimaya UK, how are you doing? Beda ogamba otya. Ndabe waneeno. Sala Akiki Yugi Mutoro Witu, how are you doing Mutoro Witu? Muwala wange sina love mbwagwe Gasia Bulolo wakali abe wammwe, how are you doing sina love mbwagwe Gasia Bulolo. Ndabira muwala wange Rado omugambe ngenda muwa eddagala erisika ebitundu by'ekyama bisobole okuwanvuwa omusajja aleke mugoba mu bufumbo. Mugambe ngenda muwa ku bitundu ku ddagala erisika ebitundu by'ekyama omusajja aleke muwa mugoba mu bufumbo. Muzina gwa Nash Adams ogamba otya. Nash Adams ambassador big talent. Lini wa Jesus oba gwe Jesus wamusanga oli okwesibe ku bantu. Ajati Jamila Bintu ogamba otya. Ajati Jamila mukwano gwange Nana Nyonjo nkimanyi oli eyo ku for you page, how are you doing Nana Nyonjo. Diana King ogamba otya. N'emizina emirala egiri eyo ku for you page bali eyo bawunyiriza. PLU TV mugamba mutya aba PLU TV abo banaku bazibu tebavaako wadde n'ekikumi balinga bakadaama. Olinga ono Kadaama wa Lwirayiti Bridget tavaako wadde n'ekikumi abeeraawo. Ye bw'ataapinga screening agamba mmaze. Bw'ataapinga screening agamba mmaze. Alinga guno omuzinaazina gwani? Guno omuzinaazina gwa Hindu ogwaŋŋamba nti gugenda kumpa ente wabula gwe Hindu oli matako. Kati ente wali ogenda jimpeera kasolo. Ente wali ogenda jimpeera kasolo ngolooza nze Kaliisa nkyamuukirira ebyo mbogenda kumpa ente. Linga n'amazzi g'ebyayi. Linga n'amazzi. Deshi ngenda kuwa ente wali ogenda jimpeera kasolo. Mudeshi ngenda kuwa ente ekubeeremu. Kati gwe omukadde ogaba ente. Ku bukadde bw'oliko ogaba ente. Gwe mwennyini oli nte. Mbu ngenda kuwa ente. Mukyamuukirira.
Indu nteerako emitwalo 10 nkuwe namba ya kojja wange ajje akwebakeko. Nteerako emitwalo 10 kuwe namba ya kojja wange ajje akwebakeko. Akufunisa olubuto. Uganda yaffe ogamba otya? Uganda yaffe oli otya? Kavuyo embwa ya Kavuyo eggulo yaŋŋambye mbu nsome ennamba oba yabadde egenda teekako mizi. Embwa ya Kavuyo yaŋŋambye soma ennamba oba eddandi eyo bwe mmira amakerenda bwe ngajjako bwe mmira amakerenda bwe ngajjako naye okuwa yaki ampe simanyi ente yali agenda kumpa yaki. Simanyi oba ente yali agenda kumpa yaki naye yali agenda kumpa ente. N'aginsindikirako awo ne mubifaananyi awo. Yansindikirako ko n'ente mu bifaananyi n'aŋŋamba eve ewaabwe Fort Portal nange. Rakizimini ogamba otya Rakizimini ogamba otya Super Mulokoni omutukuvu mu mabina. How are you doing Super Mulokoni omutukuvu mu mabina? Fadi atugambye twasuze bulungi bwe tuba twasuze bubi mukwano tukole tutya okola otya oba eddandi eyo bwe mmira amakerenda bwe ngazza bwe mmiragano bwe ngazza nsobole okuba nga nzija nga mbaweereze ng'eddoboozi liri ku muzuuli naye kansuubire nti we liri si wabi. Eddoboozi we liri si wabi mali mu kuyomba ne mikwano tujja kugendera awo eddoboozi we liri si wabi tujja kugumira awo eddoboozi we liri si wabi. Nalabye Donasiya yabadde ayomba ne nani bamuyita ani Joelia Ali babadde bayombera ki? Donasiya ne Joelia Ali babadde bayombera ki? Donasiya ne Joelia Ali babadde bayombera ki? Naye kati Donasiya ku myaka gy'oliko okyayomba n'abantu abali mu kunoonya ssente. Omukazi gw'oyomba naye ayina bizinensi. Mukazi mukyala mugagga ayina bizinensi South Africa. N'obeera awo n'oyomba wakola pasuwa soopu n'agaana ottambula. N'ogenda osoma tetumanyi biki by'osoma. Tuba tuli awo buli wiiki bakutikkira. Ne twebuuza oba osoma biki? Yabadde ayomba ne Joelia Ali ku live ewa Kabaata. Yabadde ayomba naye ng'afaaki naye. Joelia Ali ayina ssente ne bonaamuvuma tezigenda kuvaako. Rama wuuno muleete wano Rama. Kuba Saidi ya gundi mwagiwulidde ya Salima. Agamba bantu Nzija.